ekigambo kya Katonda kubanga ekigambo kya Katonda yendabirwamu yaffe gye twerabiramu bulijjo. Buli lukya tutunulira mu ndabirwamu eno ky'ekigambo kya Katonda okwetunulamu ne tulaba ekitateredde okusobola okuba nti ate kitereera. So twebaza Katonda olw'akaseera kano. Era katukaweeyo kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tukwebaza kawungeezi k'olwaleero. Tukwebaza olw'abooluganda bonna abali ku mukutu guno, abawuliriza Mukama Taata, abazze Mukama Taata okuyiga, okweyongerayo, okufuna okubikkulirwa kw'obwa Katonda bwe kuli gye tuli, nga tutambulira mu mulimu guno ogwaggwa era nga tuyiga obuyinza bwe watuwa okusobola okuba nti tubukozesa, kubanga watuwanguza dda, tuli bawanguzi n'okkirawo, era ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Twazaalibwa Katonda era omwoyo wa Katonda atuula mu ffe, so tutambula nga tukakasibwa munda mu mwoyo gwaffe nti oli wamu naffe Taata. Kyetuva tusaba oyongera okuggula amaaso gaffe ag'omwoyo, tweyongera okuba nti tugenda tutegeera obusika buno bwe twafuna okuyita mu mulimu gwe wamaliriza ogw'okutununula okutuzza mu kifo Katonda mw'ayagala tubeere. Taata tukwebaza era nga tukkiriza nti ate tugenda kukula okuva mu kigero okudda mu kigero ekyokumanya, ate tusobola okuba nti tufuluma okugenda okuba nga tutabaganya abalala okudda gy'oli Taata ow'ekisa. Taata tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina. Tubadde tujja tusoma ku kigambo eky'obuyinza bwe tulina mu Yesu, nga tujja tugenda tugaziya obuyinza bwe tulina mu Yesu ng'abakkiriza bwe twakkiriza Kristo twaweebwa obuyinza. Tubadde tugenda tusoma era genda mu maaso nga tumaliriza n'obuyinza bwe tulina mu linnya lya Yesu. Atugenda kutandikako n'olunyiriri oluli mu Matayo ssuula 7 n'olunyiriri olwa 24 n'olwa 25. Matayo essuula 7 okuva ku lunyiriri olwa 24 n'olwa 25. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola, kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Olwa 25. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta, n'ebikuba enju eyo, so teyagwa, kubanga yazimbibwa ku lwazi. Amiina. Buli muntu yenna awulira ebigambo byange ebyo n'amala n'abikola, afaananyizibwa ng'omusajja omuw'amagezi yazimba enju ku lwazi. Kuba ne bw'otonnya, mukoka ne bw'akulukuta, kibuyaga ne bw'akunta, n'ekuba enju eyo, so terigwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Amiina abooluganda. Kirungi nnyo okuba nti tuwulira ekigambo kya Katonda ate ne tussaayo omwoyo nga bwe tuwulidde ekigambo kya Katonda. Kintu kikulu nnyo omukkiriza okuba nti awulira ekigambo kya Katonda ate n'assaayo omwoyo, ky'okuwulira owulidde n'okussaayo omwoyo okutaddeyo. Kati mu kussaayo omwoyo kuno kwe tufunira okutegeera n'okumanya ebyawandiikibwa bino engeri gye byogera eri obulamu bwaffe. Tugenda kuzimbira okwo okweyongera mu maaso. So tulaba Matayo, tugenda kusoma mu Makko essuula 4 n'olunyiriri olwa 24. Ekitusomesa bulijjo ebyawandiikibwa bino, kubanga ebyawandiikibwa bino bye bitulaga, ate ebyawandiikibwa bino muntu tuzze tujja tukyogera nti muntu ye Yesu Kristo. Makko essuula 4 olunyiriri 24. N'abagamba nti mwekuume kwe muwulira, mukigera mwe mugerera nammwe mwe mugererwa, era muliyongerwako. Tuli ku kigambo eky'okussaayo omwoyo, eky'okuwulira ekigambo kya Katonda. Agambye n'abagamba nti mwekuume kye muwulira, mukigera mwe mugera nammwe mwe mugererwa, era muliyongerwako. Ekitegeeza
nti olina okuba nti osaayo omwoyo engeri gy'owulira osobole okuba nti okufuna okulungi okuva eri ekigambo kya Katonda osobole okuba nti otegeera era otambulira mu kutegeera okwo kw'oba ofunye. Kintu kikulu nnyo omuntu okuba nti afaayo nnyo eri ekintu ekimusomesebwa ng'ekigambo kya Katonda. Kiringa omuyizi student bw'akola nti bw'anaaba anaagenda okusoma okuba nti afuna omulimu ogw'obuvunaanyizibwa ogwa professional kiba kitegeeza nti omuyizi oyo agenda kufaayo nnyo okuba nti awuliriza byonna omusomesa by'amusomesa era nga ne waaba tategedde awanika omukono n'abuuza asobole okuba nti ategeera okusobola okuba nti mu byonna bw'agenda okukola ebibuuzo ayita ebibuuzo ebyo okusobola okuba nti afuna omulimu ogwo. So naffe kitwetaagisa ng'abaana ba Katonda era ng'abakkiriza okuba nti tussaayo omwoyo eri ekiba kitusomeseddwa kubanga omuyizi oyo asoma bw'amala okusoma agenda n'ebitabo n'ekkalaamu n'abeera nti awandiika okusobola okuba nti addamu nate okwekenneenya ekyasoma kino asobole okuba okutuukiriza ggoolo yeeyo eya profession yeeyo gy'akola ki gy'ayagala. Bwe kityo naffe bwe kitugwanira ng'abaana ba Katonda okuba nti tuyiga ekigambo kya Katonda obutakitwala bwe kityo kubanga buno bwe bulamu. Ekigambo kya Katonda bwe bulamu. Bwe twakkiriza Yesu Kristo ekigambo kya Katonda kyafuuka obulamu gye tuli nti bwe tunyiikira ne tujja mu kuŋŋaaniro ne tuba nga tuli mu kaseera akaffe twewaddeyo tusoma ebyawandiikibwa bino tuba tulina okuba nti tubisoma okuba nti tubitegeera. Kyavudde agamba nti weegendereza engeri gy'owuliramu mu kigero omwo mw'owulirira mu ekigero omwo mw'ofunira. Kati tugenda kwetegereza ebyawandiikibwa bino tugende nga tujja tukola ki tutegeera kubanga tuli ku ssomo erigamba nti obuyinza bwe tulina mu Yesu Kristo. Mirundi mingi nnyo abakkiriza twakkiriza Kristo naye ng'obuyinza bwa Kristo obwo bwe yatuwa ng'abakkiriza tetukola ki tetubutegeera. Lwaki? Olwo mirundi mingi tuba tetusomeseddwa ate nga naffe tetutaddeeyo nnyo mwoyo kusoma byawandiikibwa bino kutegeera kiki bikola ki kiki bitegeeza. Bwe tweyongerayo okwo ne tusoma Makko essuula 4 n'olunyiriri olwa 24. Tetuvadde soma olwo. Bwe tweyongerayo okwo Matayo ne tusoma Matayo essuula 7 n'olunyiriri olwa 24. Matayo essuula 7 olunyiriri olwa 24. Okay. Lugamba bwe luti. Matayo 7 olunyiriri olwa 24 lugamba buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Omuntu bw'awulira ebigambo bino ebya Yesu n'amala n'abikola afaananyizibwa ng'omusajja eyazimba enju ku lwazi. Ekigambo kya Katonda tuba tulina okussaayo omwoyo okusobola okuba nti tutegeera era tufuna okutegeera okuva gy'ali kubanga tuŋŋambye ebyandikwa bitutegeeza nti ebyawandiikibwa bino muntu ye Yesu Kristo tumumanyira mu kuyita mu bigambo bino ebyawandiikibwa ebimwogerako kikyali kyayagala tumanye ffe ng'abakkiriza. Bwe tweyongerayo okwo ne tusoma Matayo essuula 16 n'olunyiriri olwa 18. Matayo 16 olunyiriri olwa 18. Okay, Matayo 16 olunyiriri olwa 18 lugamba bwe luti nange nkugamba nti ggwe Peetero nange ndizimba ekkanisa yange ku lwazi luno so n'emiryango gy'emagombe tegirigiyinza. Agambye Peetero nti ndisimba ekkanisa ku lwazi n'emiryango gy'emagombe tegiyinza. Ekitegeeza olwazi luno ye Yesu Kristo. Olwazi luno kwe kubikkulirwa ye kkanisa kwe yazimbibwa. Ekkanisa yazimbibwa ku kubikkulirwa kwa Kristo. Nti bwe tujja ne tusoma ebyandikwa bino bituwa okubikkulirwa okwa Kristo kikyali gye tuli, ki kye yakola gye tuli,
kikyakola muffe ne kikyayinza okukola okuyita muffe. So kati kyetuva kitwetaaza okuba nti tussaayo nnyo omwoyo okusobola okuba nti bwe tusoma ebigambo bino bye tusoma bikola mu bulamu bwaffe era nga tubitwala nga bikulu kubanga bye bituwa amagezi n'okutegeera okubikkulirwa kwa Kristo. Kati nga tugenda mu maaso okweyongera okumbadde mpitiddeyo obuyitizi okuba nti nzigumiza omuntu okuba nti otegeera kiki lwaki osoma ebyawandiikibwa bino kwekwaka Mukama kyekyakwaгаza gwobeere ng'omusajja omugezigezi oli eyazimba ennyumba ye ku lwazi ti embeera yonna ne bwejja kubanga osimbiddwa ku kigambo osimbiddwa ku musingi ogw'ekigambo kya Katonda ti embeera yonna ne bwejja tesobola kukuggyawo ku lwaki kubanga obulamu bwo ye Katonda atudde mu ggwe so tewali kintu kyonna kiyinza kukujja mu mbeera kubanga obuyinza bukuweereddwa okuba nti embeera efaanana bw'ekyo ogiwakanya mu ngeri y'okugaana okuba nti ekutwala mu ndowooza okuba nti olowooza bulala mu kifo ky'okuba nti otunuulidde enkola ya Katonda eri mu ggwe okuba nti wawangula era obuyinza obulina. Tubadde tujja tusoma tuga obuyinza bwatuweebwa agaye nti mbawadde obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa. So yatuwa obuyinza okuba nti twegaana buli mbeera yonna etali mu kifaananyi kya Katonda etali mu mbala ya Katonda okuba nti yakolebwa muffe. Bwe bulwadde yembeera etunyigiriza yembeera etuleetera okuba nti endowooza yaffe ekyuka n'olowooza obulala. Era Pawulo kyavudde agamba nti mu Baluumi 12 nti mukyusenga endowooza yammwe muzenga obujja endowooza yammwe n'ekigambo kya Katonda. Kyetuva tunyiikira buli lunaku okuba nti tujja okuba nti endowooza eno tugiyigiriza okutambulira mu ekyo Katonda kyayagala tukole ng'abakkiriza. Bwe tugenda mu maaso olwaleero nimbadde mpitiddeyo olwaleero kati tutandika tugenda kusoma Yokaana essuula 14 n'olunyiriri olw'12. Yokaana essuula 14 n'olunyiriri olw'12. Okay, lugamba bwe luti Yokaana 14 olunyiriri olw'12. Ddala ddala mbagamba nti akkiriza Yokaana 14 essuula 2. Yokaana 14 essuula 2. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekyali bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Abooluganda tuli ku ssoma erigamba obuyinza bwe tulina mu linnya lya Yesu. Tujje tusoma obuyinza okumanya obuyinza bwe tulina ng'abalokole ng'abakkiriza nti bwe tuyimirira bwe tusaba bwe tusabira embeera bwe tusabira abalwadde tumanya obuyinza buno gye buva y'ensonga lutuzze tujja tuyiga okutuuka okumanyira ddala okutuuka mu kigero ekyo Kristo mwayagala tukolere ebintu mu maanyi ago ge yatuwa. Agaye nti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ekifo singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ebifo. Yokaana kikyagezaako okutubuulira wano. Yokaana yali atubuulira ki Yesu kye yali agenda okukola oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira. Era agambye nti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Ti mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Ekigambo kino ebifo mu Luzungu egamba house. Mu ekigambo kino ekigambo kiba kitegeeza ekifo omuntu mw'abeera. Bwe tuba tunaategeera ebigambo bino tulina okuba nti twegendereza okuba kyenvudde nva eri waggulu okuba nti twegendereza engeri gye tukola ki gye tuwulira. Amina abooluganda. Kwetuli okay. Amina abooluganda. Tuba twegendereza engeri gye tuwulira kubanga mu kigera mwe tuwulira era mu kyekigera mwe tukola ki mwe tuweebwa. Yokaana atunnyonnyola
nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. Yesu ebigambo ebyo yabyogera. Yali ki kyagezaako okutusomesa wano? Nti yali agezaako okutusomesa ki Yesu kye yali agenda okukola oluvannyuma lw'okufa n'okuzuukira. Eŋŋamba nti ekigambo kino enju kitegeeza ki? Kitegeeza enju omuntu mwakola ki? Mwabeera ekifo omuntu mwabeera, kuba olulimi lwa Bayibuli, Bayibuli erina olulimi lwayo. Kati bwe tuba tusomera mu kutegeera kweyo eyawandiika, ki kye yawandiika na ki kye yali ayagala tutegeere ffe ng'abamaze okukkiriza. So okutegeera ebyawandiikibwa bino tuteekwa okuba nti tubisoma mu kubitegeera ne mu kubimanya. Nti ekigambo nti mu nju ya kitange mulimu ebifo bingi. Abantu bangi nnyo balowooza nti eggulu lirina amayumba mangi Katonda g'ateekerateekera abantu, era nga bo bamanyi nti afuta kufa kuno bo balina ennyumba zaabwe ze bagenda okufuba. Naye tugenda okutegeera obuyinza buno bwe twafuna okuyita mu Kristo nga tusoma ebyawandiikibwa bino mu kubitegeera, tusobole okuba nti tutambulira mu buyinza bwe tutegedde. Amiina abooluganda. Amiina. Era nga bangi balowooza nti bw'osaba ennyo oba bw'osiiba ennyo oba bw'obuulira enjiri ennyo, ebyo bye bikuleetera. Waliyo embuuliro efaanana bw'etyo nti ebyo bye bikola materials ezigenda okuzimba enju ye ey'omu ggulu. Kiba kitegeeza nti waliwo obutamanya bw'ebyawandiikibwa mu ngeri efaanana bw'etyo. So ebyawandiikibwa bino bwe tubivvonnyolwa mu ngeri etali ntuufu, amakulu gaabyo gaba gafa. Kati tutunuulira ekigambo kino nti mu nju ya kitange mulimu ebifo bingi. Kyetugenda okukola okuzimbirako tusobole okuba nti tutegeera amaanyi agakolera mu ffe mu linnya erya Yesu. So bw'okitunuulira nnyo buga nti ennyumba, kubanga ey'Oluzungu egamba in many mansions, there is many mansion. Mu nju temuba mayumba. Naye ey'Oluganda yate ekigambye nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. So ekigambo kino ekifo mu Luzungu mu King James ekiyise mansions, naye ate mu lulimi Oluyonaani olwavuunulwamu Oluzungu bakiyita mone. Kigambo kiri mone kitegeeza ekifo omuntu mwabeera. So atunnyonnyola engeri kitaffe Katonda, engeri gy'agenda okujja okubeera mu ffe. Ekigambo mbateekerateekera, atuteekerateekera ekifo. Yali ayogera ekifo eky'omunda. Ekifo ekyo eky'omunda Katonda mwanajja n'atuula mu muntu. Kye yali agezaako okutunnyonnyola. Era omukkiriza ono Katonda kitaffe mwatuula, y'ennyumba ya Katonda mwatuula. Era ekkuŋŋaaniro ly'abakkiriza, okubeerawo kwa Katonda kubeera mu bantu bano abamaze okukkiriza. Era kitaffe ono Katonda atuula mu nnyumba, ennyumba eyo gy'emibiri gyaffe yeffe abamaze okukkiriza. Era abeera mu ffe. Era okubeerawo kwe kubeera munda mu ffe. Era tuli kiggwa kya Katonda, oba tuli tempo Omwoyo Omutukuvu mwatuula. Nga kino gwe mulimu ogw'okununula gwe yakola, gwe yali agenda okuteekateeka ate asobole okudda atuule mu ffe. So luli tubadde tujja tulaba nga tusoma omukono ogwa ddyo ogwa kitaffe. Yokaana atunnyonnyola nti omukono guno ogwa ddyo ogwa kitaffe, results zaagwo gye mulimu gwe yakola ogw'okununula omukkiriza, okumununula mu nsi ey'ekizikiza ey'ekibi n'amuleeta mu nsi ey'ekitangaala ey'obwakatonda, gwe mulimu gwe yakola. Era nga results zaakyo kwekwo Omwoyo Omutukuvu okutuula mu ffe. So bwe tweyongerayo mu maaso mu njiri eya Yokaana essuula 14 n'olunyiriri olwokusatu. Yokaana essuula 14 olunyiriri olwokumeka? Olunyiriri olwokusatu. 14 olunyiriri olwokusatu. 14 olunyiriri olwokusatu.
bayibuli yange neebuze mulindeko luyinaawo bayibuli yange genze era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mubeere eyo. Amiina. Agambye era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mubeere eyo. Omulimu gwonna gwe yakola ogw'okununula omuntu gwe gwokuba nti omukkiriza abeera waali. Yagenda ate akomewo. Okugenda kwe kwali kwakudda gye tuli, yava gye tuli ate n'adda gye tuli, ekitegeeza ng'ayagala tubeere waali. Kakiddemu ti omulimu gwonna gwe yakola ogw'okununula omuntu yali ayagala omuntu oyo abeere ye waali, kubanga agambye ti era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nze gyendi nammwe mubeere eyo, ekitegeeza awo waali waayagala tubeere, kyekyamutwala asobole okudda. Amiina abooluganda. Amiina. So bwe tweyongerayo ku lunyiriri lw'14 essula 14 olunyiriri lwa 14 Yokaana essula 14 olunyiriri lwa 14 bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo naakikolanga. Bwe munaasabanga ekigambo mu linnya lyange ekyo naakikolanga. Tuli mu buyinza obukolera mu mukkiriza mu linnya erya Yesu. Tumaze okumulaba nti kati yagenda ate n'adda awo waali waayagala naffe tubeere. So erinnya lino erya Yesu ly'erinnya lye twerabiramu ng'abakkiriza, era ye mwoyo wa Katonda oyo atuula mu ffe, era bwe buyinza nga bwe tubadde tujja soma erinnya lino bwe buyinza, erinnya lino gwe mulimu gwe yakola, erinnya lino gwe mwoyo, era ekyo omwoyo oyo yava mu kuyita mu kufa, mu kuziikibwa ne mu kuzuukira. Era omwoyo oyo gwagabana naffe, y'ensonga lwaki agamba agenda atadda. Kivudde nga nti bwe tusoma ebintu bino tulina obisoma nga tubyegendereza, nga tubisomera mu ngeri egyawandiikibwamu, tusobole okuba nti tukola ki? Tubitegeera. Ate bwe tusoma ebyandiikibwa tetuteekamu ndowooza zaffe, wabula tuleka ebyawandiikibwa ne byogera gye tuli. Amiina abooluganda. So kati tuyiga obuyinza obukolera mu ffe ng'abakkiriza. So omulimu gwonna gwe yakola, ogwo gwe yakola n'amaliriza ogw'okununula omuntu, okuyita mu kufa, mu kuziikibwa ne mu kuzuukira, gwe mulimu ogwatuweebwa omwoyo eyatuweebwa. Okuyita mu mulimu ogwo ye mwoyo atuula munda mu ffe, ye mwoyo wa kitaffe ly'erinnya erya Yesu. Ye mwoyo oyo atuula mu ffe wa kitaffe era ly'erinnya erya Yesu, gwe mwoyo ogulimu ogwajja mu ffe, era gwe mwoyo oguli mu ffe, era bwe buyinza bwa Yesu, gwe mwoyo ogutuukiridde ogw'omulimu ogw'okununula ogwa Yesu gwe yakola. Era amiina, era omwoyo wa Yesu ono gwe mulimu gwe yakola Yesu ogw'okununula omuntu eri omuntu oyo omukkiriza, gwe bukasita okkiriza ng'omwoyo wa Katonda alabisibwa munda mu ggwe. Bwe tweyongera ne tusoma Yokaana essula 14 olunyiriri lwa 16 n'olunyiriri olwa 2. Ayogedde bw'ati okuva ku Yokaana essula 14 mutandikira ku lwa 16 paka ku lwa 2. Agambye bw'ati, nange ndisaba Kitange, naye alibawa omubeezi omulala, abeeranga nammwe emirembe n'emirembe, omwoyo ow'amazima. Ensi gwe tayinza kukkiriza kubanga terimulaba, so terimutegeera, mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli, era
anaabanga mu mmwe. Siribaleka bamulekwa nkomawo gye muli. Agaye nti nange ndisaba kitange naye alibawa omubeezi omulala anaabeeranga nammwe emirembe n'emirembe, omwoyo oyo ow'amazima ensi gwe tayinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera, naye mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabeeranga mu mmwe. Amakulu gaakyo Yesu yayogerera ebigambo ebyo yali wamu n'abakkiriza, kyava abagamba nti mbeera wamu nammwe ate ndikomawo gye muli. Sekitegeeza nti omwoyo ono agenda kubeera muffe era omwoyo ono anaabeeranga muffe emirembe gyonna, era omwoyo ono akola muffe talituleka kubanga yatukola ki? Yatuzza obujja. Omwoyo ono ye mwoyo wa Kristo, ye mwoyo w'amazima. Ensi yo temutegeera kuba temukkiriza, tesobola mutegeera kuba temukkiriza. Kyavudde agamba Matayo mu Yokaana 3:16 ti Katonda bw'ayagadde ensi, Katonda ayagadde ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, buli amukkiriza afuna obulamu obutaggwaawo. Atamukkiriza kwe gumaze omusingo. Omuntu bw'awulira enjiri n'amala okugitegeera n'amala n'agigaana, kiba kitegeeza agaanye obwa Katonda okukolera mu ye, kubanga Katonda ye yatonda ate ayagala tumumanye nga Katonda kitaffe. So bwe tukkiriza tufuuka abaana, Katonda abeera kitaffe gye tuli. So kati kikyayagala, ayagala enkolagana ey'omukkiriza naye okubanga akola ategeera kikyayagala abeere mu nsi muno, era kyensonga lwaki amuwa obuyinza okubanga alinnya ku njabe ze zonna ez'obusagwa, nti ne bw'anaanywa ekitta tekimukolenga kabi n'akatono. Kitegeera lwaki? Olw'okuba ategedde engeri y'okuwangula enkola ensi mwerowooleza. Amiina abooluganda. Amiina. So bwe tweyongerayo ku lw'19 n'olwabiri. Matayo 14 tugenda kusoma olunnyo lw'19 n'olwabiri. Esigadde ekiseera kitono ensi obutandaba nate, naye mmwe mundaba, kubanga nze ndi mulamu nammwe muli babalamu. Ndi mulamu nammwe muli babalamu. Olwabiri. Ku lunaku olwo mulitegeera mmwe nga nze ndi mu Kitange nammwe munze nange mu mmwe. Ku lunaku olwo mulimanya ti ndi mu Kitange nange mu mmwe. Ekitegeeza nti bwe tumala okukkiriza oba nga abakkiriza abamaze okukkiriza, tuli mu union emu ne Katonda, tuli mu kisibo kimu ne Katonda, tuli mu bulamu bwe bumu ne Katonda. Era omwoyo oyo ye mwoyo w'obuyinza mu linnya erya Yesu, era omwoyo oyo ye mwoyo eyatuweebwa ye ofiisi ye, era tuli ba beneficiary be, tuli basika b'omulimu gwe yakola ogw'okutununula. Mu kutununula yajja kununula ffe, yajja okujja otuzza obujja ne Katonda okuba n'enkolagana ne Katonda. Kati omulimu ogwo gwe yakola ffe basika b'omulimu ogwo, ffe abamaze okukkiriza. So omukono guno ogwa ddyo kwe kubeerawo kwa Katonda n'omwana, era omukono guno ogwa ddyo kwe kubeerawo kw'omwoyo omutukuvu wa Katonda n'omwoyo omutukuvu wa Katonda ye kitaffe n'omwana mu mwoyo gwa Katonda muffe. Omwoyo ono atuula munda muffe, era omwoyo ono yatuwa amaanyi agawangula buli mbeera. Yatuwa amaanyi agalinnya ku njabe ez'obusagwa, yatuwa amaanyi agawangula obusungu, agawangula akajanja, agawangula obubbi, agawangula obwenzi. Yatuwa amaanyi ago. Omwoyo oyo atuula muffe, era omwoyo oyo ekyo kye yakola n'amaliriza omulimu ogw'okutununula okutujja mu nsi ey'ekizikiza. Y'ensonga lwaki agenda ateekerateekera ebifo. Kyali kimugwanira okugenda okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira, asobole okudda gye tuli
mu mwoyo. Era tewaali mu biro bino we baawandiikira ebigambo bino omuntu eyalina mu njiri zino tubadde tujja tukisomako mu njiri zino eza Matayo, Makko, Luka, Yokaana. Mu biro ebyo we yayogerera ebigambo bino yali tannafa nga tannazuukira. Tewaali muntu yenna yalina mwoyo munda mu ye, wabula kyamutwalira kumala kufa na kuziikibwa na kuzuukira. Era ekyava mu mazuukira muno gwe mwoyo ogutuula munda mu ffe. Ye mwoyo oyo gwe twazaalibwa. Ye mwoyo oyo eyatuzza obujja, twazaalibwa obujja. Ye mwoyo oyo eyatufuula okuba abaana. Ye mwoyo oyo ow'omwana we Yesu Kristo. Era ye mwoyo oyo eyazuukiza Yesu mu bafu. Yoyo omwoyo eyatuweebwa ffe. Ye mwoyo w'obuyinza obukolera mu ffe. Ye mwoyo eyatuzaala ng'abaana ba Katonda. Era yatwala ekifo eky'okutuula mu ffe. Buli amukkiriza atuula munda mu ye. So tuli wamu ne Katonda, twazaalibwa ekigambo kya Katonda, era twaweebwa envumbo etwandiise seal mu Luzungu ey'obulamu obutaggwaawo obw'obulokozi. Era twakakasibwa nti twalokolebwa lubeerera lwaki? Lwa mwoyo ono. Y'ensonga lwaki yagamba abayigiriza be nti ŋŋenda ate nkomawo, alyoke bazaalibwe omulundi ogwokubiri. Omwono oyo yakomawo n'atuula mu bo, era ye mwoyo. Naffe bwe twakkiriza enjiri ya Mukama waffe, naffe ye mwoyo omu atuula mu ffe, bwe buyinza bwe tulina obukolera mu linnya erya Yesu. Era Yesu bwe yajja mu ggwe wazaalibwa omulundi ogwokubiri. Era omwoyo oyo ye mwoyo atuula munda mu ggwe. Era ye mwoyo oyo gwe wafuna omwoyo omutukuvu. Bwe wafuna omwoyo omutukuvu, kubaga nti n'obubonero bunaagendanga n'abakkiriza banaayogeranga mu nnimi empya, banaagobanga emizimu. Newankubadde olunaku osanga lwalokolebwa tewayogerera mu nnimi, tikitegeeza nti omwoyo tali mu ggwe. Omwoyo tetuyita muyite, omwoyo atuula mu ffe okusinziira ku byawandiikibwa nga bwe bitusomesa. Y'ensonga lwaki tulina okussaayo omwoyo n'okuvaayo ekulaba ebyawandiikibwa bino engeri gye byogera gye tuli. So omwoyo oyo yatuula munda mu ggwe. Abamu olunaku lwe baalokolebwa baayogera mu nnimi. Kisinziira engeri ki gye wasomesebwamu oba gye wabuulirwamu enjiri okuleeta okuba nti ofuna okutegeera okukuleetera okuba nti omwoyo ono oyogera mu nnimi. Naye nga newankubadde toyogera mu nnimi, omwoyo asigala ng'ali mu ggwe. So kikutwala kusomesebwa, kutegeera, osobole okwogera mu nnimi. Era bwe tweyongerayo okulaba omwoyo ono, tulaba bbaluwa za Pawulo mu Bakolinsi ekisooka essuula 3 n'olunyiriro 16. Bakolinsi ekisooka essuula 3 olunyiriro 16. Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe? Temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe? Omwoyo wa Katonda ali munda mu ffe abakkiriza. Twazaalibwa omulundi ogwokubiri era tuli tempo ya Katonda, tuli kiggwa kya Katonda. Ekyo kye kitule ekyo. Olw'okuba tuli kiggwa twakkiriza, kati omwoyo wa Katonda atuula mu ffe. Ekyo kye kituleetera okuba nti omwoyo atuula mu ffe. Lwaki? Kubanga tuli kiggwa kya Katonda, twakkiriza obwa Katonda okukolera mu ffe. So bwe tweyongerako ne tusoma Ebefeso essuula emu kuva ku lunyiriro 13 ne 14, byawandiikibwa bituyambira ddala bituwa okutegeera ensonga lwaki tuba tubireeta, kubanga obwo bwe bulokozi era kye kigambo eky'obulamu kye tuli. Abefeso essuula emu okuva ku lunyiriro 13 n'olw'14. Era nammwe mu ye bwe munaawuliranga ekigambo eky'amazima, era bwe mwawulira ekigambo ky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe, mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa olw'14, gwe musingo gw'obusika bwaffe, okutuusa
envuma ya Katonda kyalowe ekyali envuma olw'okununulibwa ekitiibwa kye kitenderezebwe. Era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero bwe twakkiriza ffe ng'abakkiriza twateekebwako akabonero ak'omwoyo omutukuvu ye yasuubizibwa era omusingo gw'obusika bwaffe kwegamba omwoyo omutukuvu muno bwe busika bwaffe era omwoyo omutukuvu ono yatukakasa nti twalokolebwa era omwoyo omutukuvu ono yagenda okutununula tugenda kununulibwa ku lunaku olw'oluvannyuma kubanga tulyambazibwa omubiri ogutafa guno omubiri ogufa gugenda kuvaawo twambazibwe omwoyo ogufa era ekitukakasa ekyo batuwa omubiri ogutafa omubiri ogufa gwo gugenda kutugibwako ate tulyoke twambazibwe omubiri ogutafa. So olwo nno omulimu gwonna gulyoke gubeere complete kubanga twateekebwako ensiiro eno envumbo gwe mwoyo omutukuvu ku lunaku luli okutuusa ku lunaku luli lwe tulyambazibwa omubiri ogutafa. Ekyawandiikibwa ekisembayo tumale ye Befeso 4:3 tumaliriza. Befeso essuula 4:3 so temunakuwazanga mwoyo omutukuvu owa Katonda eyabateekesebwako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. So temunakuwazanga mwoyo omutukuvu wa Katonda eyabateesebwako akabonero okutuusa ku lunaku olw'okununulibwa. So twakola ki? Twateekebwako envumbo ye kabonero ak'omwoyo omutukuvu oyo ye mwoyo omwoyo omutukuvu eyatununula oba omwoyo omutukuvu oyo agenda okulaga nti tugenda kwambazibwa omubiri ogutafa era ekyo kye bayita okununulibwa oba mu luzungu kye tuyita rapture. So omwoyo omutukuvu ono yali kuffe ye siiru oba yenvumbo okutuusa ku lunaku luli olw'okununulibwa kigambo ekikozesebwa ku rapture. Ekigambo kino rapture kigambo kyeraliikiriza abantu naye ng'ate kyandibadde ffe abamaze okukkiriza nga kwe kukkiriza kwaffe mu Kristo era okukkiriza kwaffe kuno mu Kristo tekuli mu bintu bya kutya tekuliimu kutya wabula kuli ki kutuwa essuubi eddamu era kutuwa essanyu nti twalokolebwa okuva mu kuzikiriza mu nsi muno era tugenda kwambazibwa omubiri ogutafa ate era kutemya kikowe tugenda kubanga omubiri gwaffe guwanyisiddwa mu biro ebyo ebyokununulibwa abalibeerawo n'abaffe ffenna tugenda kubanga tuwanyisibwa nga twambazibwa omubiri ogutafa. So kati tuyiga ekigambo kimu nti omukkiriza alina obuyinza buno buvaawo kuva lwe twaweebwa omwoyo omutukuvu tukozesa obuyinza obwo mu linnya erya Yesu nti kati ogenda okusaba ogenda okukozesa obuyinza buno ng'omanyi ki ky'oli mu Katonda nti omwoyo wa Katonda atuula mu ggwe. Omwoyo wa Katonda tomuyita buyisi okusinziira ku byawandiikibwa yamala dde okutununula era bwe twakkiriza omwoyo wa Katonda abeera mu ffe. Amiina abooluganda. Mukama abampeera omukisa tuneeyongerako omulundi omulala. Yahweh, there is no other God.